kyalo ekimu kwaliko omusajja omugagga omuguuda omubede era naggwadda. Wadde yali musajja mugagga naye enviiri ze yazisaliranga wa kinyoozi eyali omwavu lunkupe lukyolo nkoko enyeera muguzi. Omugagga yali amaze emyaka mingi ng'enviiri ze azisalira wa mwavu oyo era baali bafuuse ng'ab'omukwano kwegamba nga bw'aba amusala enviiri nga batera oluusi okunyumya emboozi n'egwa makerenda. Ku olwo omugagga bw'agendayo okumusala enviiri yagamba kinyoozi nga bwe yali abaze eby'obugagga bwe era ng'akitegedde nti ku kyalo ekyo tekuli yali amusinga nsimbi. Omwavu awo yasekawo busesi n'agamba omugagga nti naye yali amaze okubala ebibye kyokka n'akizuula nti kirabika ye yali asinga obwavu ku kyalo ekyo era n'amugamba nti ye oluusi lw'atakoze n'okulya talya. Omugagga naye n'aseka era n'amugamba nti enjawulo eyali wakati waabwe yalinga bw'olaba okuva ku nsi okutuuka ku ggulu. Oli mwavu nnyo ate nze ndi mugagga zimpitaba. Omugagga aba akyayogera kinyoozi n'amuddamu nti nedda, enjawulo wakati waffe nagibaze dda nga ziri $45,000. Omugagga yaseka n'amagego ne galabika nga bw'agamba nti ku bwavu bwo ogasseeko n'obutamanya kubala. Kitwale bw'oti, enjawulo wakati waffe eri mu buwumbi anti nze mbulina ate ggwe tobulina. Yoobaza otya okutuuka ku njawulo ey'M45,000 gy'oŋŋamba? Awo omwavu n'atandika okumunnyonnyola. Yatandika bw'ati: bwe nkulaba tuli mu myaka gye gimu, ffenna tetukyawezaayo myaka mingi ku nsi eno. Nkimanyi nti nga bwe ndowooza ku nfa yange naawe bw'olowooza ku yiyo. N'olwekyo nze nakedde kugenda kulamuza ssanduuke gye balinziikamu. Engeri gye ndi omwavu nagenze mu bano abasinga okuzitunda ku bbeeyi eya wansi. Awo nno ne baŋŋamba nti esinga okubeera eya layisi gye balina ya $15,000. Eyo ye yange era ne ssente nazibawadde bwe ndifa bagireete banziike. Bwe navudde awo nabadde neebuuza nti omugagga nga ggwe bayinza kuziika mu keesi ya ssente mmeka? Bwe ntyo ne ŋŋenda gye bazitunda ku bbeeyi esinga okubeera waggulu wano ku kyalo kyaffe. Bwe natuuse eyo nabagambye bandage esinga okubeera ey'ebbeeyi. Balina gye bandaze, yabadde nnungi, yabadde nnene nga baagibajja mu muti gunnantalabikalabika. Bwe nababuuzizza ebbeeyi ne baŋŋamba nti yo ya $60,000. Bw'ogeraageranya n'eyange gye nsobola eyiyo egikubisaamu emirundi 4 miramba. Eyange yabadde ya $15,000 ate eyiyo yabadde ya $60,000. Kale enjawulo yeeyo gye nkugambye ey'M45,000. Omugagga yali akyaseka, enseko zaamukalira ku matama olwo nno n'akitegeera omwavu kye yali amugamba. Kale ggwe awulira emboozi eno ogiyizeemu ki? Ekuleeteddwa Kapitaani Joshua Banda Kabaalu.